Yagala Katonda ku positioning naye essimu ekufuga bakama baba kuwa emirimu n'otogituukiriza amakaago nago tokyagatuukiriza oyagala Katonda ku positioning nga ne bw'oba oli mu mmotoka ovuga era Facebook esigala eri active oba WhatsApp ovuga bw'oddamu vuga bw'oyanukula Katonda yagala positioning abantu abalina discipline. People who think and believe that they can manage the status. Bw'owulira nga weetaaga nnyo essimu eyo essaawa zonna pangisa abanaagibeerako basasule bamanye nti nabo bali ku mulimo. Naye omukazi omufumbe essimu ogyagazaako ekiro omusajja omufumbe essimu ogyagazaako ekiro